Okay, tukyalina Honorable Zaake Butebi kuliko gundi endala. Tukyalina Honorable Zaake Butebi go wenna ali eyo njagala kakati addemu mangu ebibuuzo byammwe bye mubuuzizza. Tulabe nga tugenda mu maaso. Gwe ali ku Brainstorm TV. Yes, tufunyemu awo aka network ebadde tukyankalanyeeko naye nga kakati nkakasa nga tukomyeyo bulungi nnyo. Era manyi nti olina okuba nga otufuna butereevu. Gwe ali atufunira ku YouTube naawe manyi nti osobola okutufuna kakati. I just want to make sure nti otufuna bulungi. Naye nga mulina ebibuuzo bimubuuzizza Honorable Zaake byenjagala wano okumubuuza. Edrina Collins agambe ano empya Click Files agambe Kapalaga, thanks for the great job you are doing for Uganda. Shikawa Alex agambe alo Shafiki Musanje agambe Zaake zivuge. Lydia Nanyonga agambe NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu 221 Nanvuma Resta agambe abavubuka mwambale mask ku Monday nga mugenda okulonda agabbiga NRM galeme okubazoganya. Nanvuma bwate bwagambye nze ku Monday nkeera kulonda ate nonda NUP. Ndeba ku Monday wendi ask him about Mbarara, abavubuka b'Embarara bali kuki. Nanvuma Resta akubuuza ndoza gwenga saba abavubuka b'Embarara bali kuki. Hello. Yes, Honorable bakubuuziza ku bavubuka b'Embarara simanyi oba obamanyiko. Abavubuka b'Embarara tulinayo bambi ababakwasaganya, tulinayo muganda wange Wanyiraze bamuyita Dorin Kaija abakwasaganya, era badde nsaba abamwetaaga bagendeko ku gundi page yange bamperezeka email ndabe nga bakwasaganya okulaba nga bacoordinating bakoze omulimu mulungi nnyo eyo, era tulina abavubuka abawerako ddala bagenda okwesimba ku bifo ebyo. Okay, ndoza owulidde bulungi nnyo gwe ayagala okumanya ekigenda maaso Embarara ku bavubuka abali Embarara. Genda ku page ya Honorable Zaake omuweereze ka message, omuweereze email, ajja kubanga akwasaganya bulungi nnyo n'abavubuka abo. Bambi Honorable Zaake we bale kulemerako Uganda Zarame bwatu bagambye. Prosi n'abakooza n'agamba mukama ye bale kukuuma Zaake bambi. Kabasita Margaret naga respect Kapalaga. Prosi n'abakooza n'agamba mukama yatamu esara zange bannange Zaake mukama afaayo. Okay, bwatu ndoza badde akusabira ongera okusabira bambi. They should bring Kazibwe Bashir Mbazira for MP Kampala Central or Mario Hood. Kazibwe Bashir yajayo mpapula za Kawempe. Kawempe South, Kawempe North. Yeah, North. Yes, South. Yes, South. Kazibwe Bashir se omwami Mario yajayo ze Kawempe North. Yajayo za Kampala Central bamuyita Nyanzi, Honorable bamuyita Nyanzi chairman Nyanzi yajayo Kampala Central. Naye Nakasanje Joyce abuuza naye bano ba MP abayingidde mu NUP batuufu oba balina kye baagaza ku Bobby. Sebe ekyo kibuuzo kyo ng'obeera nabo. Ekibuuzo ekyo abantu abazze mu NUP batuufu era ffe twabanoonyeza gye bali munnange, si batunoonyeza bokka bokka, babadde batunoonya naffe nga tubanoonya, era tubadde tubeegomba nga nabo batwegomba, tubadde tubeetaaga nga nabo batwetaaga. Y'ensonga lwaki twabaleese era nabo basanyufu nga bazze, naffe tuli basanyufu nga bazze. Okay, Kabasita Margaret agambe Lord continue to protect Honorable Zaake. Jeno Katunji Moses agambe Zaake tuli naawe Prosi n'abakooza
agambe mbuliza MP zaake eggomba kanoni mu byalo kiri kitya naye oba asobola okukitegeera. Bannange abavubuka ab'ebuyende Kamuli bannange bagende mu byalo. Nze njagala nnyo Honorable Zaake Francis olw'obuvumu bw'ayolesa ku lwa struggle Clare Uganda bw'atyo bw'agambye. Olaba Honorable Zaake akoze bw'atyo nga mulema singa abadde mulamu. Sebo bakwebaza okuba nti oli dedicated yadde oli mulema. Bannange bali kusiima nabo batuzaamu nnyo amaanyi era nina kyenjagala osaba abantu baffe munnange buli muntu ali mu tawuni teyazaalibwa mu tawuni abantu abasinga bonna balina ebyalo gye bava era naawe muganda wange Kapalaga naawe olina ekyalo ky'okola ki kyevaamu kati abatugamba abantu abali Gomba abantu abali simanye mu byalo eyo ewalawala eyo yonna munnange buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga buli omu asomesa omulala. Kitegeeza naawe gwabuuza buvunaanyizibwa bwo. Naawe abuuza buvunaanyizibwa bwo okulaba nti mu kyalo ekintu kitambula kubanga gw'omanyiyo singa ffe. So bw'ogamba nti eggomba kiri kitya ng'oli w'eggomba gwe wennyini kifuule okuba nga kyakabi. Si kyekyo kyogezaako kugamba abala nti balina kibakoze mu kifo ekyo sooka weebuze gweokoze eki ewuwe mu kyalo. Leya kyambadde ndowooza ekyo kiddamu ekibuzo ky'obadde obuuza obadde ogamba Honorable Zaake please get us some mobilizers and coordinators in Kamyamakumbi's constituency Kibulamu. Leya kyambadde era naawe nga Honorable naawe tandikiraawo ugenda okujja eno ng'otugaye nze nkozeewo kino. Kati okumuddamu ekibuuzo kye ndibize mu mobilization kuba kati eno mu Mityana ffe twasoose okulonda executive ya district y'e Mityana ng'ate Mityana South eyo naye ugwa mu Mityana district. So twalinze executive etwala Mityana district obukulembeze obwasookedde ddala mu district yasookedde ddala okulonda mu Uganda yonna yabadde yaffe y'e Mityana. Tulonda interim committees ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform era twatandise okulaba nga tukola mobilization essaawa ya leero tuli ku magombolola mu district mu actually constituency eyo yemu wali Honorable Kamyamakumbi. So nga tuli mu kukolayo omulimu ogw'amaanyi era tulinayo coordinator waffe owa NUP nga ekyamaani waayo bamuyita Yese Kiggundu ekyamaani wa NUP mu Mityana South era agenze paka ku magombola nga akola structures. So tulina structures up to kugombolola level nga twagala tukire paka ku byalo ate ne ku bavubuka abeesimbyewo buli kyala agenza kinako abantu mwenda yonna yakabalinzeeyo bulungi ddala era nga tulina bakandidate ab'enjawulo kubwa MP tulinawo bakandidate basatu abali ku Henry Makumbi ne wa DPO tulinawo ba mayors aba town council ey'e Busunju ne town council ey'e Ssekanyonyi nayo tulinayo. So tulina bakansala ab'enjawulo ku bifo byonna ebiri mu constituency eyo. So muganda wange bw'aba abuze ekibuuzo ekyo nsaba oyongereko bwongezi bwe tulina tulabe nga tusobola okugenda mu maaso n'ebyo byetukola byetukola nayo baako kyokolawo ogatteko kye tulina kyetukoma okuba n'abantu abangi byemaanyi gaffe era ffe tetwenalikira kubanga ekifo ekimu kirinako abantu bangi kubanga ekifo kisinga kubeera mu NRM nga yebeera n'abantu abangi mu bifo eby'omu byalo naye kati olwaleero naffe mu bifo byaffe eby'omu byalo ekifo kimu kibeerako abaka bangi Emityana kireka nze kanzekka ali ku kifo nga ndinzekka nga ndi wa People Power ngoba ndi wa NUP naye ebisigadde byonna kuliko bakandidate bangi abatali babiri abatali basatu bana bataano ekifo kimu kibako n'abantu 10 ekyo kiraga nti tulina amaanyi mangi nnyo kitegeeza nti ate tuba tufunye omulimu ogukula nga tuselectinga the best of the best. Okay, ndowooza omuwulidde Honorable Zaake Kagandi district Buyaga West tulinayo Aniti Nkasiimire yaddayo ddamu NRM Kabasita Margaret yabuuzizza. Kabasita Margaret ntemadde nsaba ati naffe otwongereyo abantu ab'enjawulo bw'omanyiyo ebyo okulaba tukwongera okukwatagana nabo tulinayo. Bakadde abasinga tukyabalina aba NDP oba aba People Power kubanga ffe mu People Power tumaabinga bumaabinga abo tebalina mu People Power tebateekamu NDP because NDP is a rejected version of People Power. So Nkasiimire
nga omuntu ogenda Museveni n'akugula olowooza nti ogenda kugenda nabujoomugoba tumanyi tosobola kugamba nti olera bakuguza ogenda nti nettiimu yonna yona babeera bagiguze abantu basigalaku balamu era mubaamu abatonotono ab'emisikino eminafu era batwalibwa naye abasinga obungi basigala mu kubakazi gaffe era ng'omulimu gugenda maaso nga gutambula so talina kubeera mubanga yeekanze nnyo ebyo kikimu eyo abainene batukirina okusimbawo abavubuka ku byaku byabwe. Okay, on Chiza John Joseph Agambye, I really love you, my role model. I'm from Mitiana Buswa Bulongo. Okay. Justin Musabe, webale kulaba, Shatra Musai Garden City Honorable Zake, Pakalasti, Kapalaga webale kueleza, Nteza Agambye, Honorable Zake ba MP abajjanga bali babiri. Nga bajjidde ku NUP kadi lwaki temukirwanako ne tusigazaako mu Iggi Mityana North oyo Nanteza Teopista naye tumanyi nti ekisabo buli kigenda kigira omanyi mundaye ebintu by'abakandida ekyabo byakukwata mpolampola buli muntu aba ne ambisonize buli muntu aba alina ebigendererwa bye buli muntu aba alina ekitayagala okukolera abantu kati tena tubakwata mpolampola tubeerawo n'ekibaita select committee egenda enoonyereza ku bintu ebyo bakandidate ab'enjawulo netumanyi amanyi gabo wegali netutuula nabo netuharmonizinga netulaba nga tukigatugana tugundi getugenda okusingawo so ife twagala nnyo ekiteeka okulaba ntugira ne bakandidate bangi okukozekimu bikoza kugaba amaanyi ago twatulina mubakwasaganya netulaba etusobola okufunamu omuntu omu agenda okukolaki okwesimbawo ku kifo ekyo so nga yasinga bulungi nnyo okuba wakandidate Mityana North ajja okubeera omu ekyo kito kibasuubiza kubanga kaadi yaffe tesobola kukwatibwa abantu basatu oba babiri era omuntu omu yalina okukwata kaadi. Okay. Prince Hussein Kesha, thanks Kapalaga and Honorable for the update. Kabasita Margaret Zake Kakumi district change district Chiba district Bulisa Masindi to immediate Kabasita Margaret Honorable yakuzeemu ye ng'omuntu obanga bo batuuka buli wamu naye ate kiba kirungi nnyo nga naawe otuuka eyo gy'osobola kubanga kino kyaffe ffenna tekiriiko nti kya Zaake ate ye omulaba atambulira na ku miggo. Omuntu oba oyagala okutambula amangu tambula omu naye oba oyagala okutambula owangule mulina kutambula bangi so tusanyuka nnyo nga batwegasseko kabasita abo twegattako tujja kuba tuwangula nga tutambula n'obuwanguzi nga tutambula mangu kigasikirira nga tuli obwomu naye bwe tubeera abangi nga naawe oli tusobola okuba nga tutambula ne tuwangula mu bwangu. Okay, Katunji Moses, guys, let's share abantu betaaga bawulire obubaka buno kituufu nnyo ky'oyogedde yadde tunaatera omaliriza naye sho nebeerawo buli lwa mukaaga ku ssaawa 2 ez'e Uganda n'olwekyo buli ssaawa 2 manya era ogambe banno nti waliyo Kapalaga Baby Show. Nakajubi Hamida, Honorable Zaake, thanks for the great work in Mityana. Nakajubi bwatyo bwagambye Wile Kasika Gai Kapalaga bali kueleza gwanga Zaake on top. Agalira Andrew agambye we are ready for the change but after voting what are we gonna do to safeguard our votes? Jenobigirwa 100% Kamuli municipality abuuza babagamba tebajja kubakkiriza kubeerawo ku lukuuma kalulu. Kati okusoonkera ddala emirimu giri ena buli munnayuganda ali eyo gyalina okumanya bye tulina okukola ffenna. Ogusooka gwa kunoonya kalulu ogwo tuli mu gukola essaawa ya leero okunoonya akalulu okweteekerateekera akalulu okuwanga tukola tulayinga strategies tetuli mu kukola essaawa ya leero eyo ye nnamba emu. Nnamba 2 kwe kulaba nga tukakuba akalulu ako tulina okugenda okukalonda bwe tumala okukanoonya tumaze okuteekateeka tulenze strategies z'okukalonda okuba kampeyini byonna byonna tubimaze tulina okukalonda eyo ye nnamba 2. Nnamba 3 tulina okukakuuma nga bw'ayogedde muganda wange oyo tulina okulaba nga
kuteekawo embeera ez'enjawulo nga tubalabisa mu mbeera bisayonayona gye tusobodde ey'enjawulo tube nga tusomesa bannaffe engeri gye tukuumamu akalulu abasinga tulina experience mu ekyo twali tukikozeekoko tubadde mu directions ez'enjawulo mu kalulu ka Mikunyini mu kalulu k'Ekyaddondo tubadde tulaba ensonga ez'enjawulo engeri tuba tukwatamu ebintu tube nga tukuuma akalulu kaffe n'amanya ekisembayo kwe kulaba nga tuteekawo embeera okulaba nga tulangirirwa ku bifo byaffe eby'enjawulo okusingira ddala ekifo ekyobwa pulezidenti nti enkola eyo tulina okulaba nga buli muntu agyetegekera mu ngeri yo tolinda zaake kugamba tolinda pulezidenti waffe addako okugamba tolinda muntu yennayenayena naye olina okukyetekeratekera ngenda ku making sure tulangirirwa bwe mufi tutegezezaako tetusobola tulina takisi ez'enjawulo nga nababeera baagala okuba akalulu balemererwa ne batulangira so takisi ezimu tetugenda okuba nga tukozesa n'okwongeramu endala giiyo naawe gyolowooza eyo okulanga buli omu okola ekyosobola okukola ekyo mu busobozi buli omu bw'okola kyosobola okukola wabeerawo ekikukako bwetugasiyo ebintu ez'enjawulo okuva mu positions ez'enjawulo okuva mu angles ez'enjawulo okuva mu directions ez'enjawulo kituyambako okulaba nga tuteekawo enkola ey'enjawulo kutekikatiwa the electoral commission announce that ate n'okulaba nti tugeremerako mu mbeera yonna obutasigala waka waffe odde ku kaleesi odde ku kasimu odde olina empapula z'amawulire otandika okubira abantu kino kati bannange kyekise okulaba nga weebeereramu olabe katulangirwa so enkola ezo nnya ze tulina zizakukweka za mulwatu obala okikola kimenya kyamateeka ze tuliwo okulaba nga tuyingira mu kalulu nga tuli suwa tujja kawangula nga tukoze emirimu egyena bagambye. Okay, MX Chris agambye Kyagulanyi for president ebisigadde saagala mmanya Kayembe Haman, when do we start online registration for NUP? We need cards. Kayembe simanyi wajoli. Okay, muddemu. Well, tugezaako nnyo okulaba ng'ensonga etugikolako era ensaawa yonna sekretariat yaffe okukulemberwamu omwogezi waffe w'ekisinde kya People Power wamu n'ekibiina kya National Unity ajja kuba avaayo abajuulire olunaku tugenda okuba nga tutandika naye nga kiri andalwa tulimu kikolako okulaba nga kivaayo bulungi nnyo nga tukisobola kubeera nga kipikwiketingibwa nga tukibeera act nga kitakaganyizibwa nga kiri ku mutindo ogwa .com. Yes, n'okusinziira wa gy'oli simanyi oba oli wa mukulu Kayembe Haman naye tulina kaadi okuva e Uganda zijja mu bitundu ebyenjawulo ebya diaspora n'olwekyo nja kusaba okubire coordinator wa diaspora ngenda kuba nga nkuwa essimu ye wano ngenda gifuna wano ngikusomere coordinator wa diaspora omukubireko okusinziira ku kitundu gy'oli ojja kuba ng'omanya kaadi wawe zinaabeera nga zituuse okuva e Uganda n'olwekyo mukwano gwange essimu ya coordinator ngenda kuba nga ngikusomera. Ono agambye Honorable Zaake mutunule buli mulonde abantu abalina amaanyi ku buli kifo tusobole okuwangula buli wamu. Youth elections, vote NUP, time is now. Kyagulanyi Sentamu, our next president. Great work, Kapalaga. Thanks, Honorable Zaake. We love you. Amos Moses Wagabe, Wile Kasika, People Power, our power. Thanks for the show. Who is in Rengo on NUP card? Omanyi? NUP card? Rengo. Rengo district. Okay, tayawudde. Nebifo bingi nnyo naye tabadde specific. Naye nga tulina abantu baffe ab'enjawulo ate essaawa gyaleero tunaba kusalawo nti ono ye gundi ono yaliwo okuleka omuntu ng'alya n'opposite n'okukkiriza tukyakkiriza n'abalala bw'oba naawe bw'oli Deusi ng'oyagala kuyingirawo osobola bulungi nnyo okujja ne weesimbawo n'onona kaadi n'onona ne foomu. Be blessed. Abantu b'Emitiana bakwagala nnyo. Nakajubi Amida bwagambye in Germany too we need cards. Sylvia Senyondo nawe ngenda kusoma essimu ya coordinator owa diaspora yonna
ojja kubanga oweereza WhatsApp ajja kubanga akubuulira coordinator wa German osobole okumanya wa wonojja kaadi zo coordinator oba osumpeereza inbox nsobola okuweereza essimu eyo naye ng'essimu ngenda gikusomera wano. Lwasapo nkubuuzizzaako mugezi wange Lwasapo musawo webale kulaba webale kubeerako onagambye we are ready for change but after voting tujja kubeerawo ekamuli wetuli Kawuki Jamada nga neebaza gwe Kapalaga okutubeereramu webale Honorable Zake Forever Chiza Godfrey bwagambye Rahma from Saudi, thanks for the show. Online registration is when ekibuza kizemu Honorable Clark Emmanuel answer Julie. Michael, thanks for being part of the mission 2021. Tetwagala kubeera abavuganya abamanyi, twagala kwenunula. Tetwagala kumanya bavuganya, twagala kwenunula. Matabalo Godfrey bwagambye. Rahma Fatuma inshallah. DJ Kayondo Pro wabula mwebale kwekuumira ku live. Okay, team clear naye NUP team clear. Okay. Honorable njagala kuta ogende mu meeting sebo. Sebo, kiki kyosembayo okugamba abantu abakuwuliriza wano ku Kapalaga Baby Show? Okusokera ddala njagala okwebaliza ddala abantu baffe munange okulaba nga mutugayidinga, mutuwa amagezi, mutubudaabuda, mutwagala, naffe tubaagala. Twagala okulaba ng'era tugenda maaso nga twebeererawo, nga tweyamba mu mbeera zonna zonna, kuba tuliwo ku lwaffe tulina kuyambagana tetwasi ekyenjawulo n'okubakakasa nti tuli beeteefu ekimala okulaba nga tukola ekyo kyonna ekiri mu maanyi gaffe, ekiri mu busobozi bwaffe okulaba nga tulemerako paka tensobola okubasuubiza nti nze wendi ng'omuntu People Power weeri, National Unity Platform weeri, ate era n'okubakakasa nti pulezidenti waffe waali nnyo n'amaanyi, he never disappoints, ye agenda bugenzi maaso. Twewale diversions ez'enjawulo eziva mu directions ez'enjawulo, twewale ebintu tujja ku mulamwa, tusigale ku mulamwa gumu gwa kulaba nga twenunula, tusigale ku mulamwa gumu gwa kulaba nga twejjako bwannakyemalira. Kyembakuulira ebigo byensembayo nabyo naye nga mbeebaza ennyo ku mbeerawo zonna zaate okunjagala, okulaba nga mubudaabuda mu mbeera zonna okuyinzaamu amaanyi. Nange mbasuubiza nti tujja kubeerawo paka nga tuyingidde Uganda empya, paka nga twambadde engule, paka nga tulabye nga Honorable Kyagulanyi afuuse pulezidenti ow'ekkumi mu ggwanga lyaffe Uganda. N'ekirala mbategeeza nga nsembayo nti akalulu k'abavubuka bambi abimbabimba alwa Mande eno nsaba ffenna abaleeyo buli lunaku obeeko bw'otambuza obubaka mu mbeera zonna z'osobodde tulabe nga abavubuka beebeereramu, kubanga ennyumba enywera mu musingi, enywera foundation be bavubuka, foundation be bululu buno obusooseewo. Singa obululu obwo tuba tetubutadde mu maanyi tuba kitegeeza nti ffenna tujja kubanga ennyumba tugamba ng'enyeenya. So twagala tulabe nga tuteekamu amaanyi tusobola tukikole, kubanga kyosobodde bw'oba okikoze tusobola okufuna obuwanguzi bwe twagala. Bannange neesimye nnyo okubeerako eshow ya Kapalaga Baby. Kapalaga nkwagala nnyo, kwebaza emirimu gy'okola, abantu bakwebaza, abantu bakusiima, bannayuganda bakuminsinga ssebo mwami Kapalaga, abawuliza ba leediyo Simba bakuminsinga ennyo kamalira ddala. Ebintu kyatunyumira ssebo naye manyi tunayambala engula tujja kuddamu tuteyongeze. Mwebale nnyo, mwebale ddala, akuume akakomera mpeera. Okay, webale nnyo Honorable Zake, webale ddala. Oyo bamuyita Honorable Zake Butebi, omubaka akiikirira abantu be Mityana Municipality, ate nga taba disappointinze ku myaka gye 29. Simanyi waweza 3 kati. Simanyi avudde. Myaka gye 29 akoze ekyo ekirema abantu abali mu myaka 7.
ekyo nno kyetwagala okuleeta. Actually bw'obanga weebuuza omuvubuka alina kulembera atya, olabira ku zaake okuba nti alina resilience, ng'ogyeko okuba nti bamuzoganya bamukuba naye n'alemerako. So he's really a very good inspiration to many of us. Honorable Zaake era nkusaba genda maaso n'omutima ogwo abaana bakulabirako bangi nnyo. Okay, Kapalaga Baby Show kugambye ebeerako buli lwa mukaaga ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. N'olwekyo gwe bubanga gwe gusoose okugiraba kimanye nti buli ssaawa 2 just make it program waneeno otubeerengako ffenna, tubeereko ffenna tunyumye ku bintu ebikulaakulanya eggwanga lyaffe, tusobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe nga tumanyi nti kyetwogerako kikulaakulanya eggwanga lyaffe, okusinga okubeera mu ebyo ebitakulaakulanya ggwanga ebijjako obujja. So bingi nnyo bituwugula ng'abavubuka, naye bwe tufokasinga ne tutunuulira ebitwala eggwanga lyaffe maaso, eggwanga lyaffe lirina potential erisobola. Kyova laba mu luyimba luli nkugamba nti the Pearl of Africa deserves better, because I believe that the Pearl of Africa has so much more that it can give. Naye just lwakuba nti nno oba oli awo abakulembeze baffe tebakifuddeeko, either nga bakigenderedde oba nga tebamanyi. Kiri kya mirundi ebiri, either abakulembeze baffe tebamanyi oba tebakifuddeeko bufi. Naye nga bwe baba tebakifuddeeko kibi nnyo, bwe baba nga tebamanyi era nakyo kalulu okulaba nti nno tusobola okweyagalira mu nsi yaffe nga tuli mu bulungi. Nze Kapalaga Baby, obubaka bwammwe mubuweereza wano, ngezezaako okusomako obumu, ate n'obulala bwe sisomye mujja kunsaasira busaasizi, naye at least ngezezaako okusoma obubaka bwammwe kubanga bubadde bungi nnyo. Njala okubeebaza mwenna abatuweereza obubaka, nga bwe nkugambye nti show eno osobola ogifunira ku mukutu oguliko Brainstorm TV. Ogenda ku Facebook n'onoonya Brainstorm TV, programu eno ebeerako, kubeerako ne programu nno endala nnyingi, naye eno ebeerako buli lwa mukaaga ku ssaawa 2 ebeera live. Era tugenda kubeeranga n'abantu ab'enjawulo abatubuulira ki ekigenda mu maaso ku ggwanga lyaffe. So ng'ate osobola era okulaba okugenda Kapalaga Baby Show, era show eno eri live, ebeerako live rather ku Kapalaga Baby ku page, so si ku abamu bagenda ate ku account yange. Nedda, eno show ebeera ku page, so si ku account. Page eriko Kapalaga Baby, era bw'onoogiteekamu n'oteekamu Kapalaga Baby ejjalaba ebintu ebyenjawulo nze byenkola, naye ate ebintu ebyenjawulo bibeera ku Brainstorm TV. Ojja bisanga ate ku YouTube channel eriko Brainstorm TV, ne show eno kweri live ne kati essaawa eno ku YouTube channel eyo, ate era ne show endala nnyingi ezibeerako ng'ogyeko ezange, kubanga TV eyo bw'oba oyagala ennyimba za Kapalaga era ojja zisanga ku TV eyo oba ku channel eyo eya Brainstorm TV. Ate bw'oba oyagala ekintu kyonna basically amawulire agakwata ku Uganda, wolokoso, gyenvudde w'abayimbi oba n'abantu ab'enjawulo, oyo akolebwa mukadde waffe Celeste Kasule Junior ku channel eyo yennyini eya Brainstorm TV. N'olwekyo gendako ku YouTube otekemu Brainstorm TV, ojja kulaba ye yali Kapalaga Baby channel, kati yafuuka Brainstorm TV. Ojja kuba ng'olaba ebintu ebyenjawulo ebibeerawo, ebibeera ku NUP bibeerako. Ojja kulaba ababaka ekitongole kya Manga Magate bwe bakyalira ku NUP oba bwe bakyalira ku People Power Headquarters. Ojja kulabako ebintu bingi nnyo. N'olwekyo subscribinga ku channel eyo eriko Brainstorm TV ku YouTube osobole okumanya ebisingawo. Kakati mwe abali mu Bulaaya nga weetaaga okumanya coordinator wo mu kitundu ebyenjawulo, total coordinator oba coordinating akulira ffenna abali abatali Uganda,
ye bamuyita Haman Ainebyona. Haman Ainebyona nandibatereddeko wano ku kifaananyi kye ne mumulabako omusajja oyo, omusajja mulungi nnyo, mwagala nnyo mukwano gwange. Bamuyita Haman Ainebyona. Nja kumukyazaako wano olumu ayongere okutunnyonnyola emirimu egy'enjawulo gy'akola. Naye bw'obanga toli Uganda, Haman Ainebyona y'aba akutwala, yakulira People Power oba NUP mu diaspora yonna, naye ng'atuula mu Boston mu kibuga ekya America, ekibuga ekikulu eky'essaza lya Massachusetts, gy'atuula naye ng'atwala. Bw'obanga toli Uganda ye diaspora, oba oli Kenya, oba oli South Africa, oba oli Dubai, oba oli yonna yonna gwe gy'ondabira, otwalibwa Haman Ainebyona yakutwala. N'olwekyo essimu ye njagala gikusomera wano osobole okuba nga asobola ye okuwa bakodineeta bo ab'enjawulo. Essimu ye eri +1 857 231 3739. Ndoza producer wange kagiteekeko wano ebeereko wano nga mugiraba ku mukutu wano wennyini musobole okugifuna obulungi. Essimu ya Haman Ainebyona musobole okugifuna obulungi. Naye nga oyo ye essimu ya muganda wange Haman Ainebyona akulira diaspora, naye netwaka wano tutoganyamuko katono ayala naye twagala ogitegeeza nti erimba mu bitongole. So, okay. Ndowooza munfuna. Okay, Hamani essimu ya Hamani eri +1 857 231 3739. Oyo ye coordinator wa People Power mu diaspora oba wabweru w'eggwanga lya Uganda. Bamuyita Haman Ainebyona, musajja mulungi nnyo, ye coordinator. N'olwekyo essimu eyo njagala ejje wano musobole okugikopinga obulungi. Yakulira diaspora. Bw'obanga toli Uganda nga weetaaga okumanya ani coordinator akutwala mu nsi yo, essimu ya Hamani yeeyo, osobola okugikopingako obulungi n'ogiwa ne munno ne musobola okumanya ani akutwala mu kitundu eyo gy'oli. Naye nga mbeebaza mwenna ababaddeko, bannaaye Kabuye yabulirawa Kabuye Drana Mirimu, simanyi oba obuuza Kabuye Boston gyali nnyo, era naye nja mukyazaako wano yongere okutubuulira. Gyali nnyo Boston, akola emirimu gya People Power bulungi nnyo. Kabuye Boston gyali nnyo, naye gwe ali ebweru wa Uganda, essimu eyo gy'olaba awo y'essimu ya Haman Ainebyona, ya coordinator wa People Power oba owa NUP wabweru w'eggwanga lya Uganda. Oyo yasobola okubuulira ani akutwala gy'oli, ani coordinator wo
ani akulira, ani ayina bereti, ani ayina kaadi. Ebyo byonna ajja kuba ebibuuzo by'ebyange abiddamu bulungi nnyo mukwano gwange. N'olwekyo kopolola essimu ya Hamani eyo osobole okulaba nga omufuna bulungi nnyo. Njalo bebaza olw'okubeerako ssaawa ziweze 4 kuyiseeko n'eddakiika 3 tetwagala kusukkawo wano. Bebaza mwena ababaddeko nga mulaba program eya Kapalaga Baby Show. Ebeerako buli ssaawa 2 ez'e Uganda, ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Oba onyumirwa nga twogera ku bintu eby'enjawulo okuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Ate nga nkujjukiza subscribinga ku Brainstorm TV ofune program ez'enjawulo. Ezo siza bino kuliko ebyawolokoso by'abayimbi, kuliko gyenvudde, kuliko programs endala nnyingi nnyo. N'olwekyo ezo zo nja kusaba obeere nga osubscribinga ku YouTube channel eriko Brainstorm TV. Webale nnyo okulaba, webale nnyo okubeerayo, nkwagaliza okubeerawo bulungi era wera. Ankulekereyo ndowooza, ankulekereyo akayimba wano nsobole okabeeramu nga ngenda. Nsula bulungi era mwera. Who are poor, it cannot protect the few that are rich. This message comes from us the poor. To the rich, you're not safe. The fall of Africa deserves better. Need to be together. The fall of Africa deserves better. Need to be together. Fall of Africa, Kuzabera Gamini, Kuberi Kumulembe Wakwini, Wali Kuchusa Pamanyi, Katimuza Tulikuwani, Ansenye Muchagulanyi, Mama Mumu Katrekende, Wagile Kobi, Hanarwanyi Sabali Benguzi, Kabele Kobi, Mumalwali Rote Muli Dagala, Kobi, Obupi Wetaka, Obusotoze, Kobi, Abange Chagulanyi, Chagulanyi, Chagulanyi Asobola, Sirimba Chagulanyi. The fall of Africa deserves better. Need to be together. The fall of Africa deserves better. Need to be together. Kubengo pamasaka, umbalalo bachuatule. Eyo nawe bikunyiga, nyange binyiga tulyatule. Abasajja bamwebwenye sente bagenda kamalundira katende kusirika twelidde mwenkwe tulumbe tuli kukwanga tuyimba arambe kikwekweto kweyimusa arambe 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 amakulu gatwekende londe probi Hanalwanyisa abali b'enguzi mu malwaliro temuli ddagala obubbi bw'ettaka obusotoze Bachali bange mu NRM Luwero ne Masaka abana b'embale Koyima Busia abana b'embalala Kasese n'eggulu n'essoloti Bikwase Kyagulanyi Kyagulanyi Bikwase Kyagulanyi Kyagulanyi Kasukali keeko keeko Kasukali keeko keeko The fall of Africa deserves better.
Kapalaga baby, running producer, and stars. Yagala nkuwe kukakisi, yagala nkutwale kukudet, yagala nkuyite my miss, baby. Kapalaga baby, running producer, and stars.